Kakati akatambiko labaako oyo omukazi gwe mulaba Awusigaalo yazze n'omwana we maka mwe yazze okukola. Oyo omwana gw'asitudde gwa wa caayi ye mwana we. Kati kino kibebi ky'olaba ekitudde bambi kyo kyekyana kya boosi we. Naye ebyokulya bye balekera omwana Awusigaalo n'abiwaate omwana we gw'azaala. Wano yino ensonga lwaki tosaana kuleta Awusigaalo waka nga muntu mukulu nnyo nga mukazi mukulu ate ng'alina n'omwana. Amata, obuugi bye bagulira omwana ono bebi Awusigaalo tabimuwa. Omwana we gw'asooka okuwa oba kino kibebi akiwa luvannyuma nnyo nga kikaabye nnyo oba takiweerako ddala. Naye ssebo amata g'omwana bebi agakutte n'agateeka mu kikopo n'atandika okugawa omwana we ng'amusitula amutadde ku bisambi. Kino kibebi kigezaako okukwata ekikopo kisike bambi kisajja kyattu oba kikazi kyattu kinywe bw'akiboggolera. Njakukuba ggwe kiraba agatama. Omwana akusasuza akulemye olabirira. Oddidde omwana owuwo gw'ozunga naye ate gw'oli mu kuliisa. Kamera zimulaba ndowooza ye tamanyi nti maka gano mulimu kamera. Bino byonna abikola takimanyi nti maka gano mulimu kamera era ebintu byonna byakola omwana boosi we aba abiraba. Omwana we gwafaako yekka. Omwana wa boosi we amulese awo. Omusajja wattu oba mukazi wattu tannalya ssebo Awusigaalo we gw'asoose okuliisa n'okufaako. Mannange Awusigaalo bano abakuze emyaka tomulaba Awusigaalo emyaka gy'aliko. Myaka gya ntondo, gya kuloga, kamanyiro namputtu. Oyo gwe mulaba buli muze gwonna ateeka okuba ng'agulina. Egyo emyaka tolina kubeeramu Awusigaalo. Olina kuba nga oli mu maka gago. Egyo emyaka olina kuba mu maka gago ng'oli mukazi mufumba aggumidde atudde. Naye bw'oba ng'otuuse mu gino emyaka ng'okyali mu Awusigaalo oba osaana kunoonyerezaako. Gwe kennyini oba olina ekikyamu. Ozaala otya omwana ate n'omuvaayo mu bufumbo ate n'ojja mu Awusigaalo ng'olimu egyo emyaka. Oda Awusigaalo agenda mu myaka ndowooza nga 35 okudda waggulu. Mulekerawo okuleeta ba Awusigaalo nga bakazi bakulu nnyo mu maka. Ne buno obuwala nabo baba n'empisa embi n'emize. Naye toleeta nga Awusigaalo alina baana mu maka go. Gwe nga boosi omwana owo tajja kufuna mirembe na justice ku byokulya by'onaaleka. Awusigaalo ajja bbiwanga baana be oba mwana we. Kankutuuse kakatambi kano okerabireko video yiyo gimpereka like. Oye, nkuwolezeemu. Oleeta. Nja kukuba. Bebi tama. Nkusike bitama bino. Nakwata amazzi binywa. Totulekanira. Nja kukuba gwe. Tewanywedde dda. Chichi. Ada jangu ana. Kale n'omuyiwa nnyinza okukuba ggwe. Engeri ky'okoze wano. Kikuba. Ebiso by'okanula. Nagambye totulekanira. Towawulidde.
abantu abamu abateekateeka okuleeta ba awusigalo mu maka gammwe bino ebintu mulina okubimanya. Bw'okera ku makya n'obanga oli wa kuleeta mukozi wuwo, making nga sure nti kamera togireka nga muguluka. Awusigalo ne bwakulaga nti mulungi nnyo atya mu maaso go, alina ebintu byakola mu nzikiza nga toliiwo. Kamera nnungi nnyo ng'olina omukozi ewaka, zikulaga nti emize gye gyakweka nga wooli. Jjukira bw'obaawo mu maka gano abeera mugonvu nnyo, omwana amufaako, amuwa keya, aba mulungi nnyo nga wooli. Wabula bw'ovaawo afuuka ki? Kati nga ggwe boosi kikkakatako okumanya awusigalo bwe yeeyisa. Muze ki gwakwese nga wooli, gwakola nga toliiwo? Mulina otteeka kamera mu mayumba, ate kamera si za bbeeyi. Sisitimu ya kamera ndowooza ennungi ejjayo n'amaloboozi. Ssente ndowooza ntono nnyo, ndowooza ne bwe giba emitwalo nga 50 kakadde. Wakati awo osofuna kamera ennungi ennyo okukamala. Ate zo kamera ez'akakadde ate zo zibamba, ziba nnungi. Naye n'emitwalo 50 ofuna kamera ng'ekwata bulungi nnyo, buli kimu nga kiri bulungi. N'amaloboozi, kubanga oba olina okutega owulire n'ebigambo by'ayogera. Abamu bamanyi okukubira amasimu mu nnyumba, awusigalo. N'abako amasimu gaakubira mu nnyumba ng'alina baakubira. Buli nteesa yo oba ogiwulira. Bawusigalo si bangu, basana kuteekako security y'amaanyi. Asobola n'okukola olukwe n'abantu abalala bajje babakole ki, babeeko n'ekintu kye babakolako. Okitegeera? Nze waliwo awusigalo omu gwe mmanyi, boosi we yali musajja Muwalabu, bano Abawalabu Abasudaani. Boosi we baalinamuko ku ssente mu nnyumba. Kati awusigalo ono nga yanoonya dda olukwesi wayinza okubbira ssente zino eza boosi we zaamubula, nga boosi we balina ddoola mu nnyumba eyo mu kisenge gye batereka. Kati nga awusigalo ono alina access etuuka ku buli nsonda ya nnyumba ne munda, nga bamwesiga mwana muwala we awaka akola emirimu. Kumbe munda mu ye alinamu ekirowoozo ky'okubba ki? Ky'okubba ssente zino. Yagenda ne yeekobaana ne kadduleeva babbe ssente z'omusajja. Kati ate ye dduleeva n'ayagala okubiteekamu n'abaki? N'abatujju ab'emmundu. Bajje basaleko ono boosi waabwe bamubbeko ssente. Ng'olukwesikwesi lwani? Lwa awusigalo. Kati awusigalo ono yagenda okukubira dduleeva essimu bakole olukwe lw'okubba ssente. Kumbe waliwo amuwulira. Waliwo eyali amuwulira, essimu yagikubira mu ttooyi. Kati ate mu ttooyi nga mulimu ono Kiriina alongoosa asaawasawa omuddo nga naye yagenzeyo okusala zike, ono azze kufuka gye yakubirira essimu. Ne bamuwulira. Bwe bamuwulira amaliriza okwogera ebigambo bye, addayo mu nnyumba alowooza teri ategedde. Kumbe Kiriina yagenze okusala ezike mu ttooyi awulidde buli kimu, ng'awusigalo akola olukwe bajje babbe ssente z'omusajja. Olunaku lutuuka, Kiriina ng'alyoka agenda abawaabira, nga balyoka babakwata nga tebannaba yadde n'olukwe nga terunnaba yadde n'okutuuka. Okitegeera? Kati awusigalo ono abakubanga ewaka waliwo kamera ezisika amaloboozi bandibadde bamuwulira. Abawala bano balina ebintu bye bakola muganda wange waka. Kati naawe ali eyo ng'oteekateeka okuleeta awusigalo ewakaawo. Ekintu ky'obatogezanga kukola kwe kuleeta awusigalo nga mukazi mukulu ate ng'akusinga emyaka, ng'ate alina omwana. Toleetanga awusigalo alina mwana wuwo. Bw'omanyi nti ogenda mmuleka waka, emmere y'omwana wo ajja kugiwanga mwana we. Si kibi kuwa mwana we, naye ggwe owuwo tajja kulyanga. Owuwo tajja kulyanga, bajja muboggolera, bajja kumuvuma, ate nga kyana kito kibbebi. Okitegeera? Naye nga buli kimu okireka. Owa awusigalo yaba afuuse omwana. Kye kiba kibbebi. Gwe buli kamere kooleka awusigalo akawaaki akawa mwana we. So n'olwekyo bano abakazi abakulukulu abakuze mu myaka, toleetanga awusigalo mukazi mukulu. Ekisookera ddala buli kimu kiba kimunyiiza gy'oli. Ekisooka gw'oba muto oluusi ku ye,
olinamuko ku ssente kugamba aba n'entondo abamu baloga baba n'empisa embi buli kimu bakikola so n'olwekyo mubeere beegendereza nnyo nze mbabuulira bano ba awusigaala abakulu ennyo mu myaka si balungi n'akamu n'ak'eddagala ate olaba ne b'omuleeta ewaka nga talina mwana era abeera mubi ayinza okufuukira akayinja mu ngatto so n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo okitegeera ekintu ekyo so kamera nnungi nnyo mu maka gammwe omanya nti ogenda kweta awusigaalo tegayo ka kamera kati mulimu ne buno bukamera obutinitini obwajja nowetawetaga kuinstolinga zino kamera ez'amaanyi mulimu bukamera nga kalinganga wolaba peeni ng'osobola okufuna wookateeka ne kasobola okukettera ennyumba yo bulungi nnyo nti bw'oba toliiwo ate n'amaloboozi nga kagasika ng'okateeka mu kifo nga walungi nnyo nga bw'okiwulira n'olaba ekatakwatira emmese okatakwatira ensolima so byebyo biri ku sayidi eyo Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi na ku mukutu mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulayikinga okusharinga n'okomentinga ate naba kutweyungako subscribinga tuweze basubscribers 5,000 yaman tujja kukola era bwe tunaba tuwezezza 5,000 nja kukolayo ka celebration tujja kusalayo wano ka keeki tukalye okwezera aba subscribers 5,000 tukume n'obwaguga bwa live tuwayeemu okitegeera ekintu ekyo so mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mwiraba peace and love